Bambi eno story yankwasize ennaku oluvannyuma lwe yatambudde paka lwe yantuuseeko nange yankwasize ennaku. However, abantu abamu babadde bakyali mu kubeera nga beebuuza munnamawulire ki oyo yafudde, munnamawulire ki oyo yafudde. Nkwaniriza nnyo ku SMX Media nange SMX wano eno tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjayo tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu bambi wano ku SMX Media nti ffe stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Gwe wenna wenna yandiyagadde stories zitatwala nnyo data ngenda kusaba kintu kimu kusubscribing nino ku SMX Media, then togenda beera ng'oddamu okubeera ng'omissinga updates naddala mu entertainment industry waneno mu ggwanga erya Uganda. Nga we tutera okukikola leero tulina special birthday eri special someone omubambi. Happy birthday to Serasi. Ono no Serasi zijjukira bulungi nnyo mbu nali nkozeko story ku Serasi ono gwe muli mu kulaba ku screen yammwe. Olunaku olw'eggulu yabadde birthday era nga yataddeko obukwakulizo bungi n'agamba SMX otajja ku birthday yange at least awo nkuttako nze nedda mu kifo ky'okufa at least ngenda kubeera nga nsalako ku birthday yo naye nagenzeeyo bulungi nesobola okubeera nga twenjoyinga birthday ya mwana muwala ono Serasi. Lwakuba Serasi tewatubulidde emyaka emeka gy'owezezza sigijjukira, simanyi oba olikoonya 3 oba 4 oba 5 simanyi bulungi nnyo naye nga bambi on a serious note happy birthday Serasi. Ono nno bloga munnange mwe mwena abafollowinga YouTube channel ye musobola okubeera nga mugenda ne mugifollowinga bagiyita nze naawe. Ono ye bloga waayo kweyo YouTube channel gye bayita nze naawe bamuyita Serasi nera nga bloga munnange oyampise okubeera nga celebrating a birthday wamu nga tuli babiri. Yes, nange nagambye nedda kangende sobola okubeera nga twegatta sobola okubeera nga celebrating a birthday eyo nange nengenda nensala kozezo birthday zinyumira okubeera nga ngendako. Bantu bangi nnyo ba inviting ku birthday zaabwe engeri gye njagaliza abantu bangi nnyo birthdays naye munnange okunsitula nze nzije ku birthday olbeera olina okubeera nga onkakasiza ekisooka saagala birthday okutali mmere ate saagala birthday zigenda kubeera nga zibowa. So birthday n'okubeera nga yes egenda kubeera vibe y'amaanyi nnyo engeri ya Serasi we yabadde. N'ekyokubiri bambi ono bloga munnange mbadde sinza kugaana genda ku celebrating a birthday naye era nga olunaku olwaleero ngenda luwaayo kubeera nga amuwishinga birthday ku stories zonna ze ngenda okubeera nga nkola. Happy birthday Serasi, tukwagaliza birungi byeleele, may you live to blow more and more candles. Anyumiddwa sister we yataddewo vibe ey'amaanyi n'abantu ababaddewo babadde ne vibe kwegamba nga toyinza kubeera awo n'ogamba ekintu kyanyumidde ng'omuntu problem gye tulina kati mu ggwanga erya Uganda ya kafyu. Omuntu takyasobola kubeera nga enjoyinga party nga we yandi enjoyinze olw'ensonga za kafyu n'ebisigadde. Naye happy birthday to Serasi, may you live to blow more and more candles. Mbadde nkyakugamba nga basinga temumutegeera bambi wa mu ggwanga lya Kenya naye olaba lyatuuse ne mu ggwanga erya Uganda. That means bambi story eri so touching yakwasiza abantu bangi nnyo ennaku okulaba nti neera maama oyo gw'oli mu kulaba ku screen bamuyita Naume Wanji. Naume Wanji ono munnamawulire mu ggwanga erya Kenya naye abadde aweereza ku mpewo za Kenya TV emu mu ggwanga erya Kenya naye nga aweerezaako amawulire kwegamba she is a professional journalist. Ngeri gyali tundooza tumuyite Farida Nakazibwe oweeyo kubanga okusinziira ku information oba ebintu byetuli mu kufuna okuva mu ggwanga erya Kenya kiraga mu bambi abadde yeeyisa bulungi nga mukyala mukkakkamu, mukyala ye omuntu awa abantu essanyu. Munnamawulire omanyi kizibu nnyo osanga bannamawulire naye ate nga bapenetratinga nnyo ne mu social life y'abantu okulaba nti nabo baselebratinga nga bannamawulire. Ekyo kibeetera beera kizibu. Oluusi bannamawulire bano abasoma amawulire agali professional batera batwala mu ngeri eri serious ennyo naye olabusanga omuntu nga Farida Nakazibwe oweeno bambi social kuba celebrities n'abantu ababulijjo ate nga musomi w'amawulire mulungi nnyo. So kati nono omukyala Naume oyinza mu ratinga ku muntu nga Farida Nakazibwe naye nga wokimanyi mu nsi eno nti tuzaalibwa essanyu ne libeerawo nga tuzaaliddwa naye gwe buli lw'osanyukanga manya mbu waliwo n'okkaaba nga Abaganda bwe bagamba buli w'oyambuka manya waliyo n'okukkirira. Buli kintu kyonna ky'okola manya kirina opposite yakyo. Gwe buli w'okola ekibi manya waliwo omulala akola ekirungi. Buli w'onyiiza manya waliwo omulala asanyuse. Buli w'ozaala manya waliyo omulala afudde. So wekito wekyabadde bannakenya bafuna essanyu okuwulira amawulire ag'essanyu nti neera bambi ono munnamawulire waabwe ali lubuto. Mu kubeera nga ali lubuto essanyu lyababugaana nga wanino abantu abasinga bwe baabugaana essanyu okumanya mbu Rema Namakula ali lubuto na buli kimu. Baby shower ya Rema simanya bikoze bitya. However much mbu ebifaananyi ebisinga tetunabeera nga tubifuna mu bujjuvu ebya Rema Namakula ne baby shower nga bwe yagenda n'ebisigadde. Ne wanino ku SMX Media nkusuubiza mbu tujja beera nga tubifuna wonna ebinaabeera nga bifulumizibwa. Naye gwe kyolina okukola ku subscribing hano ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga updates naddala ng'ezo. Munnange mu ggwanga erya Kenya ono yabakuba surprise we yata ebifaananyi bye ebya baby bump ndoozi gye bayita baby bump, baby shower
baby bump ne baby shower almost bifaanagana naye ndowooza bino byali bya baby shower weyata ebifaananyi bye ebya baby shower munnamawulire ono mu kubeera nga abitabambi bannakenya oba abantu bonna bafaani be abamwagaliza ebirungi ne basanyuka nnyo ne batandika okubeera nga basharinga ebifaananyi ebyo ebya baby shower ye kijjukire baby shower bagikola in most cases nga omukyala abuzaayo wiiki ng'emu oba nnaku ntono okubeera nga azaala weeks 2 wiiki emu nezisigadde nga abuzaayo katono okubeera nga azaala mu kubeera nga bambi nga yareleasinze ebifaananyi bye ebya baby shower mwana wattu nina ennaku okutegeeza bambi bwe yagenze mu lutalo lw'abakyala olw'okuzaala teyasobodde kubeera nga asimattuka yennaku bannakenya gye balina yennaku lwaki nkoze eno story yennaku lwaki ebifaananyi ebyo bya mwana muwala Naomi mubadde mubiranga bisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo we yagenza okubeera nga azaala Mukama Katonda we yamuyitidde mu lutalo lw'abakyala olw'okuzaala nera bannakenya encuku kyabakubye nnyo encuku kubanga badde beesunze nga maama yenna waaneesunga olunaku lwa baby shower olwo mulumanyi bulungi nnyo nti omukyala bambi obonaabona n'olubuto oba ositula olwo olubuto okumala emyezi 9 akaana we kakusamba onywa eddagala ogenze bakukubye empiso bakukebedde kineeno okyusiza dayate ye yali awomerwa kinene tekikyakuwoomera osesema eno osesema biri eri kwegamba embeera yonna neekukyukira n'owulira nga embeera tekyali nnungi naye ebyo byonna n'obigumira nga at the end of the day oba oluvannyuma lw'emyezi 9 osuubira nti ogenda bambi situla ku bebiwo osobola okubeera nga omubuusabuusaako osobola okubeera nga omuyonsa ofune omuntu omulala mu family musobole okubeera nga mwelokamingayo omuntu omulala mu family bambi naye kyeyabadde yeesunga mu kubeera nga akyesunga Mukama Katonda teyamusobozesezza kubeera nga akituukako watyo n'afiira mu lutalo lw'okuzaala naye bannakenya bali mu nnaku n'ensonga lwaki n'ebifaananyi birabye ku social media platforms ez'enjawulo nga bisatulatinga olw'ensonga eyo naye wano ku SMX Media twegatiramu ne tugamba kitalo nnyo kitalo ddala ekya Naume Wangi munnamawulire okuva mu ggwanga erya Kenya okubeera nga yafiiridde mu lutalo lw'okubeera nti nabambi azaala kitalo nnyo kitalo ddala ekyo si kyekintu kyokera ku makya n'oyagaliza munno oba n'okyagaliza mukwano goba n'okyagaliza omuntu yenna okujjako ng'olina waye ezimu ezitakwatagana bulungi nnyo ku muntu naye kitalo nnyo kitalo ddala ngenda kusaba mbe subscribe nga neno ku SMX Media kubanga ffe tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wegira we tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu ku SMX Media nti waneno stories zaffe tuzikonvatinga nezibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi n'ekirala tuli open eri omuntu yenna ayagala okubeera nga alanga naffe gwe wenna ng'owulira oyagala kulanga naffe you are welcome tujja kujja waneno tunegotiating price n'ebisigadde osobola okubeera nga osobola okulanga naffe waneno ku SMX Media oyiseewo product yo najo yaga as long as oli legit nga nekyotunda nawe kimanyi munya ki legit wa product yo najo olina wa services zo nazo offeringa gazile legit nsobola okubeera nga nzikiriza nango ziranga wanene liba SMX Media Kings and Queens ba subscribers ba SMX Media amanye dobozi ba MTM SMX representing straight out SMX Media I sign out.